Bungi mwebali obwesige bwemutaddemu n'obugoberezi. Tuli mu political climax y'eggwanga lyaffe Uganda. Myaka 5 tugirinda oluvannyuma lw'omukulembeze omwo omussaamu obwesige. Kale bwe biggwako tumukuba mu ttooki oba byakoze byebyo bye twamutuma oba si byebyo. Ndireeta Amale Mirundi Junior, muzzukulu wa Mole Namatovu Mirundi, saako okubeera mutabani wa Tamale Mirundi Senior. Ali mu bizibu, tetugenda kutandikira ku gundi ya ssanyu. Nga bulijjo bwe tutandika mutabani wa Tamale Mirundi simanyi kikyamuyingiridde naye takyalina kaalina embeera ya struggle ng'oggyeko ekyokuba nti nno yeekolerera n'okubeera nti nno abakyalina kyonna si nti yakijja mu kumuwa naye embeera eno gye yatuuseeko sijja kwefuula agimanyi nnyo kamuleke tutambusabukulwe programu ate ababuuzeeko nate era tugende waaye tukusanze tutya newankubadde ffe abali wano tukimanyi tonnaba kubeera bulungi. Bannaffe mwebale kulaba programu zaffe zino n'okutwala obudde nemujja ne mulayikinga omukutu gwaffe guno n'okuteekako obubaka bwammwe n'okwagala programu zaffe ze tukola. Olwaleero siri bulungi olw'ensonga nti nayingirirwa ekiro ekyakesajjo weba bantu abatannaba kutegerekeka bajja ne batwala ebintu byange mu nnyumba ne batwala laputopu ne batwala TV ne documents zange ez'obuvunaanyizibwa. Ekintu n'ekyo kyankubye wala ndowoozaamu ebintu bingi nekintiisa. Mwami Kankaka ebbanga lye mmaze mu struggle nga nnwanirira abantu badde simanyi nti mu Uganda buli kimu kisoboka. Abantu basobola okujja ne bakujjako ekintu kyokola. Zonna okwawukanako n'abalala ndi muntu eyeekolerera era buli kimu kye nnina sigamba nti bampa kiwe. So omuntu bw'ajja n'atwala ekyasinze okunuma ye laptop kubanga eriko buli kimu. Manyi nti omuntu buli waatwala laptop abanga ayagala okutwala obulamu bwo n'omulimu. So neewunyizza nnyo naye nyongera okwebaza poliisi ey'Ekireka gye natuukiridde. Bannyambyeko era nebaza osiwaawo okulaba nti because nze mbadde mbeera naali awo. So kyankubye wala nnyo era si kyekintu kye natuterayitire naye struggle gye tulimu yeeyo. Effujjo ebintu eby'omuwendo tulina bijja tuggibwako. Effujjo eritukolebwako okutiisibwatiisibwa okutiisibwatiisibwa n'obutava eri mu bitongole byakwerinda family pressure. So Mwami Kankaka omuntu ayagala ojje ku pulogulamu zino akutegeerere kiki ky'olina okwogera n'ekyo ky'alina kwogera. Kale ate ffe ne tujja tusangibwa nti tuli nkoko njeru nti bw'oyogera ekintu n'oba okikozeemu ensobi kitambula. So si buli omu nti buli ky'oyogera aba akyagala oba aba naakitwala nti bwe kityo naye bwe twali tuyingira struggle eno twasalawo ebyo byonna tubigumire wadde nga kyankubye wala era nekyongera okuntiisa nti omuntu bw'atuuka okuyingira ewaana kiba kitegeeza omuntu oyo abadde antambulirako ekiseera ate ewantu ng'olabira ddala nti ordinary thief tasobola kubaawo ne access. Nakubiddeko ku miso twogerayogeramu naye nga ke tusabe Katonda nti abantu abatukolako effujjo mu ggwanga lino banaafunamu omutima omusaasizi. Bagamba naye ebintu bino bye tukola lwaki tusigala nga tubikola. Ate oluusi bwe tujja wano tuba tetuzze kuweebuula gavumenti wabula okwogera ebyo ebituufu. Mwami Kankaka tetujja kulekeraawo kwogera mazima. Olw'okuba otya oli ajja kusanga mu nnyumba oli ajja kujja akuggyeko buli kimu atwale laputopu yakole buli kimu akoleko effujjo oli akutwale mu kkomera. Tetujja kulekeraawo kwogera mazima kubanga era ekibakozesa ekyo ge mazima abantu nga ffe ge tuvaayo ne twogera. Kaize Mwami Kankaka n'emyaka 23 naye nze sinafuna nnyo benkolera nti ojja kuba oli ku pulogulamu otya okugamba ku gundi kubanga munnange akasente tojja kukafuna emmotoka
tojja kugifuna kayinza enjogera mazima mpulira and that's the truth. So kyankubye wala nnyo gwe nga gwe mubiri ogyeko emotional instability gyosobola okufuna but you a psychologist I expect you to go through these things but tewafunye bukosefu gwe ng'omuntu. No, actually we bayingira nali siriiwo nali nina emirimu gyange gyenkola mu town. So ekyasinze these are not ordinary thieves because engeri gye bayingirawo ne laptop yange n'ebintu bye batutte generally omulimu gwo ogusinga obukulu gubadde ku byuma byo biri buli kimu mpulira mwami kankaka buli kimu kyabadde ku laptop. If there is any opportunity that I can get, because I can buy a laptop, but my laptop was my everything. So people who are doing these things want to demoralize us, they want us to fear, they want us to plead, they want us to stop talking the truth. Do you suspect there is some conspiracy relating to activism gwokola? Okulaba nti either bino byozoyogerera people power osirika n'obivaako olabamu kye ekkobaane eri ebintu ebyo kubanga byatwaliddwa mu olwo olukujjukujju. 90% I suspect that. Because mwami kankaka olaba Uganda naddala woba ku ludda oluwabula gavumenti oba ogenda kufuna ebizibu bingi. Mwami kankaka meetinzeeko abantu be bagobye ku mirimu just because omuntu avaayo okuwagira ki kyayagala. Kati mwami kankaka olonza asiiba ku ma-TV nga mbuulira abantu ebirungi ebiri mu nkyukakyuka. So ogwo si gwe mulundi ogusoose by the way. Okutuuka ku ekyo bigi nnyo ebize bi unfollowing naye ng'ebimu omuntu obiraba n'okola ki n'osirika. Abantu bantuukiridde okwagala okungula because bo kye batya gavumenti etya nnyo omuntu alina following ate ng'ayogera mazima. Ku bibiri olina okusigazaako kimu. Have a following nga byogera bya bulimba. That's what very many influencers are doing in Uganda. Ajja kubuulira change tennatuuka mu Uganda, abo abavubuka be muliko bayaaye, abavubuka n'omugaasebo n'ekitugumu omusajja gye yabadde nayo bayaaye. N'embaale nabo bayaaye. Ogamba ffe ab'omu Kampala. Kale ffe ab'omu Kampala tukikiriza tuli bayaaye. N'abaleekandidde Museveni eruweero. Abali ku Bobi Wine mbu baagala bifo. Kakati ekitugumu lira padde nabo babadde baagala bifo abamuwero Kamindi. Bonna abamugoberera buli omu abagoba kifo. Where you see women lining up on the streets. Ekitugumu Bobi Wine Muganda yakulira wano. Wendi Sweden ekitugumu bamumanyiiko. Erira bamumanyiiko ki. Padde bamumanyiiko ki. Ani awulira ebiyimba by'Oluganda ebiri. Man, a person to have that influence in regions like northern Uganda. It's not something easy. Araba northern Uganda bali babaddeko ne power. Aba northern Uganda bali babaddeko bamanyi kyetegeeza. They know what power means. Ate aba northern nabo balina commitment y'amaanyi nnyo. When they say something, because they have gone through a lot of things. Of course. Buli kimu northern Uganda, there is a time when ng'omuntu okwa accessing northern Uganda amala kubuuza magye because of the road block which was at Kalungu. Babaddeko mu refugee centers. Northern Uganda badde erekeddwa nnyo emabega. So there's a lot of anger, there's a lot of love. Tebalaga Bobi Wine balage okwagala enkyukakyuka mu byonna byonna bye bayiseemu. So mwami kankaka neewuunya abantu abatutte ebintu byange ne kusawa ya leero nkyali mu kutya, nkyali mu shock. Era ndowooza nti we balidda Katonda yannyambye buyambi. Kwa omuntu atuuka okwaccessiga. If singa bansanze ku street ne babibba, those are ordinary thieves. They are these ones, but a person who enters your home. It is quite regrettable. Kyakubye wala nnyo at crossroads. Omanyi waliwo otula mu nsi n'otula n'okwata akatebe n'otula wekka n'ogaa nti nkwatewa. N'otulanga atudde ku roundabout y'Ebusega n'ogaa nkwatewa. Ngende Mityana, nzikirire Masaka. Kyobula nze ng'abantu nga muzeeyi mirundi siniyambawa ekitiibwa.
Mwami Kankaka oba ko side ng'oyogera mazima abantu tebaagala mazima era ffe batugamba nti in everything truth is the first victim amazima ge gatusooka okufa mu buli kintu so Mwami Kankaka ndabika nti effujjo lijja kunkolebwako ebintu byange by'omuwendo bijja kgenda kubanga ye struggle otidde nti ogenda kuva mu struggle okwate side omanya abamu bwe baba munyigamu ate akwata side yennyini emunyiga side ki gy'okwata oluvannyuma lwa challenges zino zonna sisobola kuva mu kwogerera ku bantu nowandibadde pressure ey'amaanyi nteekebwako nowandibadde nti ebintu byange bye nakolerera n'amaanyi gange bigenda I cannot move away from the side of the people. I will continue saying the truth because it is the truth. You see, we are in the struggle, we are like a gold. Gold, to have value, it must be purified. Waliwo embalu y'ebyobufuzi gy'olina okuyitamu. Okujjako gavumenti si kyangu. Okwogera gavumenti n'ekuwulira si kyangu. You become a threat. And government eringa muntu. Nayo yerwanako. But bano just because kasita batakusanga mu business bajja kukwata ku bintu bye biri personal kasita batakusanga ku ebyo so bajja kugezaako okukola buli kimu bajja kunoonya wonna mpulira bayite mu family ne bakubira amasimu ebyo tobyogerako oli Saidi Nkyamo biki no I have to fight for the people because that is the right thing to do zisobola kulyamu bantu lukwe even when abamu aba people power bavayo ne batugamba nti tuli bammolo we have endured that. Do you know what that means? Okubeera nga tuli mu Uganda ng'ebintu byaffe babitwala amaka gaffe galumbibwa abaana bali makomera and a certain person navayo naga nti gundi mmolo it demoralizes somebody baga oli mbega wa hamu like how mbega wa hamu so kibi nnyo bambi ebyembi bwe bityo bwe bitambula kampani zange I don't know why they thought about there is information on that laptop. I don't know. It's so bad. Naye kali mu nseera ya struggle ozze naawe no struggling ambulamu bwongo obw'omuntu. Meanwhile ne principal mwa struggling n'okunoonya akalulu. Ekintu ekibadde kitambula ennaku zino. Walabye campaign za mukama wammwe we zitambula n'ez'abalala. Kikyoyogera ku ngeri ki mukama wammwe gyatandise okuddukanya mu campaign ze. I was so happy that when I talked to the people in the people power, high profile people, they took my idea. I told them we should start with the north, with northern Uganda. Because the only reason why I was giving them my ideas that we should start with northern Uganda is because they have been treated like second-class citizens mu north. And I told them that wemba mwagala okuba propaganda ono nti Bobi Wine ali mu Kampala ne gundi yakolebwa opinion polls ozijukira nga ziraga nti Bobi Wine ekituku mu northern Uganda talinayo buwagizi I think bamuteeka ku 5% nati President Museveni yayinayo ki obuwagizi so ekyo kyatuyambye nnyo okulaba nti mu northern Uganda gye twasookedde ne tufuna obuwagizi obw'enjawulo teri munnabyabufuzi atayagala Bobi Wine ekyayina because democracy is all about people. Abantu be basalawo olwaleero mu America Trump ne bwaganira mu office ne bwaleeta emizinga ne bwagenda mu high court ne bwagenda mu ki n'akwata entebe akwatidde ku ntebe y'obukulembeze yagiremeddeko bavuga the people have decided yes and America ekigifuula nti the custodian of democracy is the transfer of power. Peacefully kyekibafuula custodian okukyusa obuyinza mu mirembe ti buli omu kwakola ki kaka Donald Trump tasobola kujjawo value yaabwe eyo nze sijja kukkiriza nga America balonze the custodian of democracy so ekyasinze okunsanyulamu nalabye ebintu bisatu nalabye omukwano abantu gwe balaze Bobi Wine and Bobi Wine nze mugamba nti you shouldn't take that for granted Abannayuganda omukwano gwe bamulaze you see tubadde ne waves ez'enjawulo twaliko ne hajalagidde naye nga byawano mu central because abantu baga nti abantu ba central tugugumuka mangu
gundi we yajja na era ne mumuwagira ne gundi olwajja ne mumuwagira ebyo byayita n'amala n'avaawo but man this is something serious omuntu okuhavinga those waves mu region Bobi Wine omuganda gy'ataazaalibwa ennyimba ze following gy'abadde ayina yawano jetali international ayimba byawano ate nga biyimba Buluganda si Kenzo wa BET si Kenzo ono ayimba ebweru kwa Kenzo ayina nnyo gundi yebweru element yebweru mpulira kakati nojja weesanga nga Bobi Wine ono wandisuubidde nnyo nti element emugoberera yabana aboogera oluki Oluganda sina wa luzungu nga Bebe Cool bw'anaakuba yakayimba k'oluzungu Bebe Cool talina luzungu lwamanyi alumanyi yakuba akayimba ke love you every day leka kumuwaayiriza Bebe Cool ebyo okumuwa n'abisoma n'abikulamu nga tekimufuula nti amanyi oluzungu omuntu gwe ndowooza nti amanyi oluzungu ye Silver Kyagulanyi oyo right mpulira abasajja bamanyi oluzungu waliwo nekana akasajja kenjagala nnyo mu music industry Selector Williams katira okuteekako enkofiira ka analyst ka entertainment omusajja alina obwongo ayogera music n'akubulya n'ebiri mawanga amalala mpulira so Bebe Cool tomusa mu kiraasi eyo badde manyi mwali mpulira muleke bambi mpulira kale katugambe Bobi Wine yo w'Oluganda Bobi Wine so wandisuubidde nti following gyazimbidde emyaka ginaabiri ebadde nnyo ya Luganda wano tewali ajja mulabawo ng'asala okudda ebusoga tewali ajja mulabawo ng'agenze eri mu bakyoli mu balango so kyatuzizaamu nnyo amaanyi nti ideas zaffe zisobodde okutuuka eri mu bantu abakola ki ababonaabona ekyokuli obaddewo ekiboozibozi nga bantu bagaa nti abeesimbyewo be bali ku Bobi Wine mawu be yayita ebibowabowa Bobi Wine bw'aba ayina abeesimbyewo abamuwerekedde balabika balinga basatu Bobi Wine talina gwe yeetaaga Bobi Wine ye mwennyini unlike other political opponents nti omuntu yeetaaga Mengo to support him omuntu yeetaaga obusiraamu omuntu yeetaaga Catholic Church Bobi Wine yagenze waliwo bishop yamwaniriza anti bannabyabufuzi to have a claim oba okubeera authentic weetaaga abo abakulembeze b'eddiini okuweruka aminga tobola nga president buli wagenda afanye okulaba nti obukulembeze w'eddiini w'ekitundu ekyamumeetinga Isiramu waali obukatuliki waali obusodoksi waali abalokole bonna bali represented. Now this is a guy agenda mu kitundu ng'agenze yekka nga talina maanyi ga muntu g'ayimiriddeko. In fact mwami Kaka kabadde ngoberera rallies rally y'ekitugumu ye yasinze bukyanga guno omwaka gutandika. The guy had crowds mu region gye batamumanyiimu mu region yetagoberera music we mu region yetamanyi nti asula na kamwocha mu region yetamanyi nti mutabani we ye Solomon mu region yetamanyi kwekaba ekintu ekyo kyankubye wala nnyo. There is a magnet with this guy. There is love, natural love. You know, identifying with the masses nakyo kirala. President Museveni bayinza okuba bamutyanga omuntu naye nga tebamwagala. Okwagala n'okutya byanjawulo. Ekyo wadde okimanyi osobola okwagala omuntu naye ng'omwagaza kutya nga yakukanga n'akutiisa tiisa. Kakati abantu abasinga abawagidde President Museveni ensaanisa teniti tebamanyi ki kiddirira. Omusajja tumuwagira kuba tetumanyi waavaawo ki ekikola ki naye nga tebamwagala mbu bamwagala as a person naye baga nti tetumanyi kiki. Kakati not knowing the future makes them to love or to identify with President Museveni. Aliwo kati kasa twebaka kutulo kasa tukola ki. So but Bobi Wine tanajja. So identifying with Bobi Wine nezo crowds zaina kikulaga nti omusajja ono ayina ekintu ekiri unique banne kye batadde nabo. Secondly nalabye crowds tokope yalinge kitugumu ne President Museveni ogenda eruweru walabye nga bamuvuma ku nguudo. Of course ekyabadde ku luguudo kyabadde nti ennyimba ziyimba Bobi Wine ate abadde Luweero. Abantu eruweero meka wa Uganda President Museveni gye yalwane batuuse okulaba nti kibanga Saudi Arabia negamba tibanneffe tukyuse kati tuli bakatuliki omanyi ekitegeeza eri obusiraamu. Can anybody tell you that President Museveni akyayina amaanyi? President Museveni akyayagalwa. Abantu ne badda ku nguudo ne bavuma President Museveni ng'ayitawo ne bagati n'emmundu weeziri tukulabye
nga special force weri ejje mutambulira kabasajja batulanga mpologoma omuntu nga tatidamanga fe twakowa fe twagala oli don't take these things right there is a problem waliwo ekikyuse nze nzijukira kirabika tewaliiwe naye nzijukira edda twabanga tulonda nga waliwo ennyimba eziyimba ku kyalo no change yafuuka no change eri Museveni nga kayimba kayimbibwa nga oweno bwatandika no change okukyalo ekiddako naye nakoleeza noyekyeri nakoleeza waliwo ennyimba ze nakulanga mpulira tajja genda tajja genda waaba agenda emundu evaayo naye kati teri abiyimba bayimba za Bobi Wine abaali babiyimba kati bayimba za Bobi Wine gwekyo kimanyi ekyo mpulira President Museveni yatambulanga nga abantu bajja ku street tebazze kulaba Museveni nti kale tebamwagala nika bagamba ati wange omusajja atuwadde ku mirembe leka tugende tumwongere naye bw'aba atuuse okulaba nti SFC emukuuma weeri abantu ne badda ku nguudo side ne side namugamba nti gira baaba gira osibe mpulira esobo gifugisa mundu mpulira ekyokubiri mwami Museveni bino Bobi Wine y'omukisa gwa inanti campaign ze ziri cheap atabagula ayita bayite kakati bwa Museveni ayina kugamba nti ngende ne bajja nakulabidde abantu nga balinnya ku transport owaabo bagende ekitugu mpulira kakati buno obubasi bwa General Ways bwate bwe busomba bano ne batwale Luweero nikakati ne basomba tebaliwo gojjawo ekibiina ekiri mu bukulembeze nga muli mu kalulu nga teri yambala sati yenale mu kibuga mu kibuga ekikulu eky'eggwanga nga ruling party nga Magufuli wamulaba ewe gulini ng'ali buli wamu emmotoka za gulini ono njagala mwami Kaka kaleero otambule ku street z'omu Kampala we are in an election olabe abayambadde sati z'enaali mpulira atekero bamdabandake nti omusajja ali mu dduuka lye ataddeko enaale alina enkofiira atimbye ebbendera ey'ekibiina mpulira ebintu bino byonna abantu babibuusa amaaso twagendanga okutuuka mu kalulu nga bodaboda ziri mu kibuga bazisize langi bazikyusiza enguudo zonna za yero abakyala beesibye essanja naye olwaleero ogenda okutuuka n'ogamba nti n'abawagira gojja obeegedeze bwe n'aboogerera enaaleemu abasinga obungi teri ayambala kakofiira teri atimba pulezidenti z'emmotoka zaabwe za yero kasita ateekamu esi waggulu n'abikenda birwamu anti olwajambadde n'emmotoka ye n'avuga n'ayita mu kibuga wamanyi kyawagira kiki enkofiira ajambalira ku mukolo ng'atuuse wali wennyini era nze muzeeyi bayida we muzeeyi mwewuunya ye musajja we n'alemu yekayita mu kibuga ng'alina enkofiira ya yero ne batemukuba mayinja ate nga bantu bamwagala bwagazi ng'abantu bamwagala bwagazi gwe gamba minisita omuggyeko amagye omugee ti minisita tambula mu kibuga awo owulire ku bantu olabe genogundi yitayitakaawo akahundaho owa CMI yagenda wano ewakisekka okukakanya obujagalalo ng'emundu zimuli ziti and Kayihura kye yali ayina Kayihura had an element ng'abantu bamwagalamu kituufu because Kayihura used to come in a place nga ina abamwagala jeno ze and Kayihura by the way tujafunayo inspector general nga Kayihura majazi naye ayina ebintu yali yakuba but yali in touch with the population nga jeno mugamba jeno banzibye essimu yange abakubye essimu wa wakisekka nakubira gondi ne gondi abali ku ground abatali ba police kyewuunyisa okulaba nti NRM Bobi Wine agikubye mu byonna kakati President Museveni kyayina nti Bobi Wine wava watwala sente kyasigaziza muwulidde erira amaze okuvaawo gondi mutwale sente erira mwogere n'abatuuze ogenda ku spendinga ki mpulira kyobulanga President Museveni mugezi yakitegeera nti akaluka n'agenda ku spendinga nnyo classified budgets nezifuuka classified enyongereza ne bajja okuzikira nafuuka covid ne twawula sente mu World Bank amasomero galiwo getuzi amalwaliro galiwo getuzimba so Bobi Wine's campaigns are run on they are cheap to run Bobi Wine doesn't buy people his campaigning team is limited people just come wiringire President Museveni ekizibu ekirala kyayina yandibadde tagamba nti nyongezaako ku campaign zibabe ebibi omanyali mu kizibu bamubala nti bw'osigala ku bino ebya covid ogenda funa obululu
kubanga mwami Kakaka covid bwe yali yakajja president Museveni yasikowalinga nga covid yakajja because ayina byayogera nga bituufu nagamba akawuka kano katambula bwe kati after people getting information on covid nti ne mu America balonze wandisubidde nti covid balina numbers eziri bafa abantu abawera kakati ono nasigalayo mu kikwate kya covid kakati akasajja kano Bobi Wine kamutaddeko ekifuba nti in that democracy is about people gwe togenda ku radio togenda ku meeting abanadini musanvu oloze nti akalulu okayina because ne bwagamba abenaalemu basigaleyo mu nyumba tebajja ku street bana abajja era okulaba Bobi Wine era badda mu mayumba mu nyumba tewaliyo nsolo so abamugerera strategy eyo nabo baali bafu abamubaza ebya covid yasigale mu yani badde abisuulawo because this is now survival. This is survival. Wangamba awangalidde nnyo ku survival. Naye kino kiganye. Mpulira. Kakati n'olwekyo mwami Museveni ali mu crossroads. Either okusuulawo ebya covid naye atandika okuba campaign. Because ye ba minister be baamugamba dde ebintu ebyo tebikola ne batandika bo kuba rallies. Mpulira. Kakati ye n'abisigalamu nga patriot, statesman. Sabarwanyi ngeruwero yennyini abantu batakugonera gwe twakowa man why not use some tactics so secondly Bobi Wine ekirala kyasinze okukola oba kye twagala okumwebazaako agoberedde road map ya East bali balooza tagenda kugoberera mateeka bali balooza wa defiance nga beesije ate ffe kye tutaliimu ayagala kuba government eno mwalaali so bana abasecurity abaali beetegese okukola effujjo ku bantu nga bagamba nti aketumulinda amenya amateeka asigadde ku road map ya East ekyo nno nekiteeka East mu kati abaga nti even if you want to be biased tolinawo omukwatira of course kati n'ateeka ab'ebyokwerinda mu kattu nti wemba ku road map kandabe nga bwe munaaziba amakulu mpulira kandi abenga munangano ogende eno ngate ndi ku road map kwennyini yagamba baamugamba ojja kuyita wanongo ogenda okulayira wennyini we yayita era abantu bategeerawo abamwagala baamuwuubirako so kakati ekyo nakyo olina okukitunuulira ennyo but the campaigns have been good naye gavumenti kyegenda erina omukwatamu egenda mutaataaganyamu tosobola kuba na force eyo mu northern Uganda wano mu central ne bakukkiriza okwetaaya mpulira there is panic omusajja alina masses okuva eri waggulu bwajja ng'ayiringita mpaka wano mu central n'omuleka ne yeegazanya nadda eruweero nadda ebukomansimbi n'ayingira ekibuga do you have that capacity okumugjawo mwami Museveni bali mu iPod n'abuuza honorable Mao n'amugamba nti nkuwa obwa president omwezi gumu osooka kukolaki Mao n'amugamba kujjawo public order management act yeegana abantu okuŋŋaanya namugamba nti government ebe egudde because abantu badda ku state square okubajjawo you need extra force and when you bring extra force action and reaction are equal but opposite so there will be confrontation and that's when Americans will come kati oba tovuddeeko kakati mu kalulu kano nga public order management act tekola nti Bobi Wine you must notify the police our police nevuga nti munnange ati okuba olukuŋŋaana there should be security so we don't have money power simanyi definition ya money power emala eriki ogwenaalemu egubaako omusirikale omuguggwa mirembe kakati Bobi Wine ekisinga obbatiisa talina kweripootera ku poliisi kubalale ye ebibyo biri road map weeri kakati bano waba tabagamba nti ngenda kubalale bweti babeera tebalina nnyo information bantu bameka bagenda okuba nabo kakati ekyo bwe kiggwawo olina okulaba nti omukwatamu ojja kulaba ku tiya gaasi abawagizi be so abeere nga talina crowds bwekalakaasa junior Museveni yasinzidde gyasinzira n'agamba tannamobulayizinga singa ayagala kumobulayizinga ebyo byammwe biwero naye ye president agoberera amateeka ga covid era yagambye ajja bakwatamu abo abagala okujjawo ligaseye okulwanyisa covid temutidde yabagayo singa mobilizinga mujja kulaba ekiva mu NRM mwe muri ku birala President His Excellency ayina right okwogera byayogera
bw'abanga ye okumobilizinga kwe kwagenda Luwero gye yalwanira ne bamuvuma batugamba nti akalulu k'NRM kalimu miliyoni 15 primaries zaabwe tuzinoonya tetuziraba emikono gye bagamba miliyoni 5 kumbe bakutte emyoga n'abasayiningira emmere mu covid ne babigattagatta n'asignatures ezo kakati ye Mr. Museveni His Excellency akitegeera bulungi nnyo okuvuganya candidate nga Bobi Wine era abasinga obungi kyova olaba nti wabanga President Museveni atunoidde okumobilizinga tetwandifunye statements ziva mu bannamagye eziteekawo okulaga nti batiddemu ngiya Sande wekasijjagirwa eya General Muhoozi n'abalala abaze bakola statements bwezityo it means kiri kikyamu President Museveni yagamba nti I will crush those idiots campaign zibwe zatandise tulaba nti zitambula bulungi President Museveni yagamba nti ye astandinze ku covid tetuminaako buzibu naate abantu bayagala okutaasa ku covid bo bamulaga nti baagala change so buli omu alina strategy y'engeri gy'anoonyamu akalulu naye nze ndaba President Museveni temuyamba bw'aba agenda kukozesa ssente kuba abantu bajja kuzirya without money sisuubira nti alina ekintu kyagenda okukola ekirala apart from ojja kulaba ne tanka nga zivuddeyo omanye akalulu ka 2006 bakwata emmamba ne bazeetolooza Kampala Abannayuganda ne badduka mu kibuga kajjukira Kampala yesinga zezimu ku gundi esinga balonza abangi abantu badduka mu kibuga ne balondera mu byalo Kampala oba ogikoze ki oba ogirokinze obukendeza bingi ebigenda okukolebwa Mwami Kankaka ojja kulaba ng'obululu butuuka leeti kubanga etteeka lyokulonda balikola bubi nnyo nti omuntu bw'aleeta obululu ku ssaawa 6 ogw'emisana isi amateeka tegavunaana isi amateeka go gagigamba leeta tegagigamba ssaawa ssaawa 3 naye tulinawo bavunaanira bo bagiga leeta obululu tobulanga Makindye mu kalulu kalidde zalonda nkeera kati ewali stronghold za gavumenti ojja balaba ng'obululu Kalangala bukeera buyitana ku kidyeri kaya biri ebitundu bimala kulonda kati ffe we tulina abawagizi abangi obululu ne bujja leeti naye ekyo nakyo kibi ennaku zino because teri president abba kalulu 50% tebakikulimba kabaani tebabba kalulu bitundu 5 ku 10 kyovolanga ba Beni Ali Tunisia era abantu bamala ne babajjako because the election doesn't reflect what people want obanga azimbye ennyumba y'amategula ng'okozesezza nkoma tejja kuwangaala nkutegeera ekyokuli President Museveni alina ekizibu nti buli president bw'ayogera ekintu abantu ne bakigaana kibeera deedire the moment people start disrespecting authority ti president atuuse ku level nga n'SFC weri abantu ne bamugamba gwe twakoowa nga tebatiddeemu masasi nga tebatiddeemu mmundu Abannayuganda batyanga kyambalo tibwana wange olaba omusirikale kweka ne banno nekati bavaayo buvi tebakyalina kye bagalabamu babakooye so there should be ate okukoowa kuno Mwami Kankaka tekuli mu opposition n'aba gavumenti bakooye ojja kulya amaloboozi nga bannadduli bakooye waliwo ebitatambula bulungi mu ggwanga so ekizibu kya Uganda change teri ku ludda lumu change eri ne mu government there should be change